بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. سورة الكافرون. الله يجتandika ngatugamba nti bismillahi rrahmani rrahim. Qul bagambe gwe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ya ayuha alkafirun, abange mwe abatakkiriza. Mu kiseera ekyo waaliwo abamutulugunya nga bwe twabalabye Al-Walid ibn al-Mughira, Al-Aas ibn Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad ibn Abdul Muttalib, Umayya ibn Khalaf n'abantu abalala abaali mu kiti ekyo nga tebakkiriziganya na ddiini ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam gy'abaleetedde eragira okusinza Allah subhanahu wa ta'ala omu, nga bo baamatira kusinza bakatonda 306 abeetoolodde ku Kaaba, nga z'ennaku eziri mu mwaka, nga balinawo essanamu lyabwe eddene eryayitibwanga Hubal. Baatuuka ekiseera ne baagala okukkaanya ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bamaze okulaba nti eddiini yeefuuse ey'amaanyi, abantu bagiyingira enkya n'eggulo. Ne batya okubeera nti eddiini yaabwe ejja kusaanawo, ne bamugamba, Muhammad, twagala tukkaanye eddiini yeesigalewo n'eyaffe, tusinzenga katonda wo omwaka tuli ffenna, ate naawe ojja osinze owaffe omwaka. Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula eno ebategeeza nti ekintu ekyo tekiyinza kusoboka. N'agamba nabbi we sallallahu alaihi wasallam nti kul bagambe, ya ayyuha alkafirun, abange mmwe abatakkiriza, la a'budu, sijja kusinza. Essaawa eno sisobola n'akamu n'akeddagala okuba nti nnyinza okusinza ma ta'buduuna, ebyo mmwe bye musinza, bye muŋŋamba nti tushayalinge wakati waffe nammwe mu nsinza, ekyo siyinza kikola okuva na leero. Wala antum, ate nammwe temuli aabiduuna, abayinza okusinzwa ku ssaawa eno eya leero gye twogererako. Ma a'budu, oyo nze gwe nsinza, sibalabamu kusinza kwa nnamaddala kuyinza kubeera nga musinza oyo Allah, nze gwe nsinza mu bukakafu bw'okumusinza. Wala ana, ate era siri nze mbakakasa, abidun, alisobola okusinza, kibeere mu biseera eby'omu maaso byonna bye ndimala mu bulamu bwange, ma abattum, ebyo bye mwasinza okuva edda, ebyamasanamu gammwe ebyo sikakasa nti ndibiyingirira nti mbisinze nga bwe mwagala. Wala antum, ate era nammwe temuli abiduuna, abalisinza mu biseera eby'omu maaso ebijja. Ma a'budu, oyo nze gwe nsinza, sikakasiza ddala nti kirisoboka okubeera nga mumusinza nga mwagala tubeere nga tukkiriziganya ku by'okusinza. Lakum diinukum, muyina eddiini eyammwe, muyina ensinza eyammwe. Waliya diin, nange nina ensinza eyange. Eyammwe eragira bakatonda bangi, eyange eragira kusinza katonda omu. Eyammwe eragira kusinza bibajje bye mwebajjidde, eyange eragira kusinza oyo Allah eyakola ebyo byonna bye mubajjamu bakatonda abo be musinza.